Program Tambula n'okumanya gose, tambula n'okumanya ku MRU TV. Wabalekwe kumila ku MRU TV ngamanya gange ngabulijo onzelu gallery. Olwalero omulama gwe tulina mu tambula n'okumanya emergency pills. Emergency pills ozimanyi kochi, wali oziwulidde kochi. Sigala ku MRU TV olunaku olwalero tugenda kutuusako byonna bye wandeetaze okumanya ku emergency pills okuva ku musawo kyatugamba abawala abaali bazikosezaako bazogera kochi zibakoledde zitya byonna kweno documentary. Wabalekwe kumira ku MRU TV. Emergency pills kekaweke omukyala oba omwana omuwala kamira okuziyiza okufuna olubuto nga yakamala okwegatta n'omusajja. Empeke zino zijjira mu bika bingi okugeza Lydia, Backup, Easy Pill, Plan 2, Postina n'endala nnyingi nnyo. Dr. Enoch Muzawura ayongera okutunnyonnyola ku emergency pills n'engeri gye zikola mu mubiri gw'omukyala. Ziza mtu tafuna that's why I call emergency pill. Ekisooka tulina Lydia ekola emergency pill, tulina 72 ekola emergency pill, tulina Postina ekola emergency pill, then wabawo n'ekika ekirala kibayita China pill naye still eri mutwala emergency pill. Oko ezipeke ziri 72 hours naffe ennaku 2 kusatu ezikola kiri nti omuntu oba yegase n'omuntu leero namira emergency pill today oba the following day kitegeeza nti kankite mwene ngeri nti omuntu having a sex today namira empeke today kitegeeza nti aba asobola having another sex the following day for 3 days. Ayongera okutangazaamu ku bulungi obuli mu mpeke eno saako n'ebizibu oba ebibi ebiri mu kumira akaweke kano. Emergency pills sinungi zina side effects zina obulabe n'ekirungi ekizirimu. Ekirungi kizirimu nti ziza omuntu ki otafuna olubuto naye ate zina side effects ziyinza okuyitira omukyala okufuna kansa. Abaana abasinga bazikosa naye tebamanyi obuzibu buzirimu. Njako ekyokulabirako waliwo omukyala yafighting omujuzi mu town main police station ne bagenda okuzuula ekyamuviirako zaali pills. Pills si nnungi kuba omugaso gwa pills omugaso gwazo guli nti gulina okuziyiza olubuto. Mu kuziyiza olubuto ziba zirina okusiriza amajigo sigambi ogw'omukyala obutafuna lubuto. Kati olumu abaana bazimira tebamanyi obuzibu obuzirimu naye nga zo bw'ombuuza sinza lukumaninga omuntu kuzikozesa kuza n'otubuto. Ate kiba kirungi n'ogenda ku family planning ennungi oba ey'empiso oba eyakaweta naye ezo ziri commandable ennungi. Bayinza kwosa kana kuba tekawana omukono wasawa nabate mbafumitawona empiso walimu akantu ako wano omukono eyo nnungi ekuwa ebbanga ekuwa mwaka gumu myaka 2 myaka 3 myaka 5 wespacinga noweetegeka. Abantu abamu balowooza nti empeke zino ze zimu ku nkola za family planning ez'enjawulo. Dr. Enoch agamba bw'ati. Emergency pill as how the name it is emergency nti ekola bakiyita etya mu Luganda nti ye ekolera okusaawa ziyiza olubuto okusaawa eyo that's why it's called emergency. Okusinziira ku kunoonyereza abakyala n'abavubuka bangi bakozesa empeke zino ne zitakola era ne bakakkana nga bafunye embuto. Omusawo ayongera okutunnyonnyola ku nsonga lwaki kino kibaawo. Ate obuzibu kati esinga sinungi
ezisinga zirimu fake. Njagala ku example nga China peel nungi but it's called China peel. N'oba ogifunye ng'ogiguze mu dduuka teyina ebigambo biri mu luzungu nti ogisomeko ogitegeere byonna biri mu China. Even you can't know its spelling date. That's why our China peel bagibaniye teri ku market wadde nga luba bazitunda mu bukyamu naye nga teri ku market. Kati pizo ezisinga si nnungi, ezimu ziba nnungi yes n'ezisinga tizikola. Kati tizikola kakitwale ku ngeri eyo tizikola. That's why abamu azimira nafuna olubuto. Oba nowesanga nti engeri gyazimizeemu nga si yentuufu. Osanga oli ngaguze sex leero, today is Friday, naagala mmere empeke omusandi. Katuufu oba ng'olaba ku 10 chances zoba osigazaako mmeka. Kati abamu empeke bazimira bubi. Having sex today, naagala mmere after 2 days. Nalaga nti ajjukidde nti had the sex, then nalala ajjukira kumera empeke after 2 days. Of course chances zibaawo okufuna olubuto. Olumu bigaana. Even olaba nono afunye empiso eya wano ku mukono naye afuna olubuto ate nga gifunye. Obitegeera. Ebiseera ebisinga kisinzira omuntu engeri gy'akusizamu ekintu n'engeri musawo akikuwadde engeri gy'akunyonyoddemu how you can use it. Kati ngenda ku example waliwo abamu abafuna this injector plan. Injector plan is a family method planning method ya family. Oli ayinza okujja aga musawo njagala kaiso kafamily nti yes kamyezi egi esatu n'omubuuza nti wasemba tugenda mpiizi nti navuddemu jjo nomanyi nti awalitiki wategeeza n'omugamba kale n'omufumita kati n'okola ensibigo omusawo notamugamba nti naye give yourself some days kanabe nti give yourself like 5 days then having a sex n'okamufumita n'agenda tomuwadde enough explanation. Kati nalowooza nti engeri gyafunya kaiso kakolerawo there and then nagenda having a sex agenda kola wate ngafuna. Abakyala bangi bakozesezza empeke zino okusobola okuziyiza okufuna olubuto wadde nga teziziyiza kufuna bulwadde bwa siriimu na infection. Ffe ng'aba MRU TV twogeddeko n'abakyala ab'enjawulo naddala abawala abali ku yunivasite ku nsonga lwaki bakozesa emergency pills zino na zitya bwe zibayisizza. Hasfa Najinda agamba bw'ati. Kale experience yenna ku emergency pills ena good side ne bad side. Good side yayo eri nti esolo oyinza tofuna lwotegekedde. Ekibi ku zo like bw'ogikozesa nga tolidde can affect you ekunyoola. Kati nagikozesa ng'olidde better results but era bw'ogikozesa ennyo like mu mwezi nagikozesa emirundi egisukka mu gumu ekyenkalanyayo cycle for your periods. Nabeera ng'obleeding leero after one okuddamu no bleeding nga teri stable. Nagikozesa once in a while kati nga mu mwaka ogikozesa emirundi ng'esatu. Nagikozesa buli ssaawa cause so affectinga mudda obupiira. Yeah, obupiira ngali mpitawa oba osobola okukozesa tofuna any effects or any problem. Okay. If you're trustworthy with your partner, you can use withdraw. I don't recommend to use withdraw. Manga can get unwanted. Empeke zino buli azimira zimuyisa bubwe abamu zibaleetera okusesema, okuluma omutwe n'abalala okulumwa omugongo. Rachel Nabisere agamba bw'ati. Mukusooka kankolera naye kankolera lwa nsonga nti gwe gwali gusooka naye emirundi omulundi ogwaddako nakamira siridde nasesema nadduka nomanya okulwalira ddala omusujja ne gukulumira ebya ddala emergency pill n'ekirala kye nnakafunamu okamira tova mu bayira ennaku za pizi zeeyongerako oyinza okugenda omuntu abadde agendamu ennaku 3 n'okomekereza ng'oli mu wiiki namba mu nnaku 7.
Newankubadde ng'empeke zino zikola, ku bantu abamu tezikola. Rachel atuwadde emu ku nsonga lwaki tezikola ku bakyala abamu nga bazimize. Ate n'ekirala emergency pill mbi lwa nsonga, especially bulidiyo obwo bubi lwa nsonga bw'okakozesa ennyo katuka ekyani kasiriza amagi n'onoonya omwana n'abula naye nga ki lidiya oba lidiya oba posina bwonna bubi tekuli kalungi. Otuuka ekiseera n'onoonya omwana n'abula oluusi neweewaayiza nti oli mugumba naye nga munnange si bugumba just kantu ako kakwonoona sisitimu munda. Ekyokusatu emergency pills siziwagira muntu yenna zikozesa lwa nsonga bw'olwekyawe tutuuka ng'omusajja omwagala nnyo nga interest eri waggulu. Bw'obeera ng'omusajja oli waggulu nnyo obuliro oyagala byakwegatta bw'okakozesa tekakola lwa nsonga. Engeri eggi bwe liba lisembedde liba lirinze olwedde kati kamukukola ki okukoonamu kati ne bw'omira oba oyiwansaano ku mazzi tekagenda kukola ki tekagenda kukola. Ensonga ey'okuna emergency pill embi lwa nsonga zisobola n'okusiba menstruation noba nga tobleedinga nobeera awo mwezi ku mwezi tofulumya kintu kyonna obukyafu buno busigala munda. Kati nze mbadde empagira omuntu yenna bw'oba tosobola gumikiriza kuzaala nga tosobola gumikiriza kozesa kondomu abamu mugamba ziruma biveeko wumula omusajja aba tasobola kugumikiriza withdraw nga tagisobola nakyo kite beerawo nga teweegatta tulaba bonaafa bibi osobola okufuna kansa by the way kubanga bw'obeera nga tugeze nti omira leero n'omira luli otuuka ekiseera n'onooneka sisimu munda n'onoonya omwana n'ogamba bannanga abantu bandoga ndi mugumba naye nga kawekeke wamira tomanyi buzibu ki bwe kaavaamu. Kati si kirungi baanange tubyewale tugume tuzaale kubanga omuntu atuuka okwegatta nga muntu mukulu tugume tuzaale tetunakya. Kubamu empeke zino zibaleetera okufuna obubonero bw'omuntu ali olubuto oba omukyala afunye olubuto. Nakawuba Irene bw'ati bw'agamba. Lwasooka but second time yanumya mu pain nga ofunamu pain y'amaanyi oyinza owuliranga oba cramps oba biki then ne breasts nago gakuluma. By the way yaleeta signs ngoyizo gamba omuntu oba olina lubuto oba ogenda mu periods ekintu ng'ekyo naye nga si nnungi nze era sigiwagira from there and then nezira yesinga by the way of course naddala nga tonabeera mufumbo fine kirungi simanyi having sex kirungi naye abstinence yesinga because ezo pills teri gyenyinza gamba nti eno nnungi oba eno mbi but zonna mbi nze kunze oluvannyuma lweyo effect gena. Ayongera okukubiriza abatasobola kwekuuma nga tebeegatta okukozesa enkola endala ezisobola okubaziyiza okufuna embuto. Z'amagezi ganyiza obbawa babeere ready bazaale. Okuzaala ky'ekintu ekisinga okuba ekikulu. Babiveeko ebyo byonna temuli because n'ezino kondomu zinazo ziyulika bazicukula n'osanga nga nfu okitegeera. So kati bazaale naye bagamba muzaale mwale bazaale buzaze babiveeko because tebikyakola kisobola okukolera omuntu. Ezo pills ziringa omuntu wanagamba nti nze namize lino eddagala nelimponya nseenyiga nze nenkozesa lino but oba nkigereze ku ulcers omuntu asobobaako nekika ky'eddagala kyamize n'agamba nze zinkoledde no n'alimira ne zigaana. So kati pills zirina abantu bezikolera ndowooza zisiima mubiri zisoosiima emibiri but ekikulu kya byonna ndowooza kuzaala abstinence oba tekisoboka bazaala ekituufu bakozese withdraw naye si nnyangu but effect yaayo eri emu ya kuzaala ate okuzaala si bulwadde era si kibonerezo but ezo contraceptives zirwaza ogenda kukanga ng'omuwala afunye kansa afunye ebizimba nga n'okuzaala tonaba kuzaala osobola osanga omuwala ng'ali mu ddwaliro alina ebizimba naye nga weebuuze omuntu atanaba kuzaalako ebizimba oyinza bijjawa newankubadde sitaani alina ettimu tayinza kubonereza na bizimba ng'okyali mwana muto. So kati beegendereze kubanga obulamu babutadde mu matigga ate mu kaseera akatono nga tebannatuusa bukozesa. Zaina agamba nti wadde za layisi mbi nnyo eri obulamu bw'omukyala olw'engeri gye zikyankalanyaamu omubiri gwe. Amanya gange ze Zaina nga nze kwogera ku experience ya emergency pills si nnungi kyenyinza okubagamba si nnungi n'akamu lwa nsonga most especially Lydia pills setuganye ziri affordable za layisi because buli omu asobola ojja affordinga naye nga si nnungi
At experience yange tenyina ku emergency pill nagenda nemira emergency pill nagenda nengenda mu periods zange niwaitawo weeks bit nemira emergency pill nenziramu nenzigenda naye nga normal period zina kumalanga weeks 3 kunya noleko oziddamu but naziddamu mangu ate nenziddamu twice in 1 month nenziddamu emirundi 2 mu mwezi ne experience endala gye nafuna nagenda nenzimira emirundi 2 mu mwezi gumu nera periods zange nezikyankalana nezikyukakyuka ng'oluusi nyinza ogenda mu periods ennaku 2 then niwayitawo wiiki nenzidda pill gye bayita chinese pill eba ya mwezi si nungi n'akamu esobola okutta ate n'omala oddamu no bleeding nga obadde ogikozesa n'omala oddamu periods ng'obadde oludde n'oziddamu oba oyisibwa bubi nnyo. Dr. Enoch akubiriza abaana abawala naddala abakyasoma okwekuuma oba nga wekiba tekisobose okukozesa engeri za family planning eziba zirekommendingiddwa omusawo. Ojja kumanya ekiddayo ku National Drug Authority bebalina okwasaganya ensonga ezo kubanga zinaye kigwa mu maketi ngezi enfomasi nekijje tezinamanya nti kyenkoze kibi kitegeeza nti National Drug Authority erina kukola nnyo okutereza ente. Upstay, you study. Omala kusoma, then okule ofune omutugagula mutuufu. Kwekyo sijja kwogera nnyo. The only thing they should stay. Nti abaana abawala bandisaanye okwekuuma era nga wekiba tekisobose okukyalira amalwaliro bogereko n'abasawo okufuna amagezi ku ngeri gye basobola okwekuuma nga tebafunye embuto. Webale kwekumira ku MRU TV program Tambula n'okumanya, amanya nze Luiga Lauren.